njagala nnyo okwebaza bannamawulire. Omanyi muli baganda baffe ate mu ngeri endala tusomesa ensi, musomesa ensi nga muyita mu kamera zammwe ne mu kuwandiika, ate ffe ne tulyoka tugisomesa mu ngeri y'okuzannya katemba n'ennyimba oba ze tuba tuyimbye. So n'olwekyo mwebale kutubeererawo, mwebale kuba nti tukolaganira wamu. Njagala okwebaza nnyo ba Ebons bannange kubanga famire kati bano bannyinaze ne baganda bange mbeebaza nnyo kubanga kugamba nganze bambeereddewo nnyo and okuba nti nsobodde okubeerawo for 33 years, emyaka 33 nga ndi mu kintu nganye okukivaamu ng'ateera nkyali mbooko, si kintu kya mpolampola naye nga nkyebaliza nnyo Katonda, nkyebaliza nnyo famire yange ey'aba Ebons n'okuteeka era essira. Njagala nnyo okwebaza mukama waffe ow'ekitiibwa John Katende kubanga ye yannyingiza mu kintu kino, ate ye yateekako pressure ey'okugenda mu kuzanya. Nze ebyokuzanya nali sibiriiko nnyo, nali nasoma birantu birala nnyo naki byonna, naye n'alyoka ndrivinga n'anteeka mu kintu kino. Kati neebaza Katonda nti myaka 33 kijjeemu ebintu ebirungi bingi nnyo, ate era byetugenda okucelebratinga ku lunaku olwokuna nga 5. Olunaku olwokuna nga 5 lunaku December nga 96 we nayingira mu Ebons. Kakati kwe bikwataganye nti nga 5 celebrating 33 years. Omukolo gugenda guba gw'amaanyi, guleesa abantu bangi nnyo, abamu gubajje ne Bulaaya okujja okukolaki okubeerawo. So tugenda kusuubira abantu bangi nnyo, abo bano bebasoose bakatuuka, tukyayeyo n'abantu abalala bonna. Abantu abamu abaabula ate bazuuse nabo we bali awo. Taata waffe mu Ebonizi, jjajjaffe zeyi waffe naye omwami olanya naye tatusuuliridde mwana tatera kulabikalabika naye naye agayikikika omuntu waffe asawulize nnyo, agambye nti tikajja kubeerawo asawulize ddala nnyo. Captain Ricky abo bonna nga bwayogedde byokutambula mu nnyonyi nakyo byonna biri gulugulu. Kati ku lunaku olwo mukolo tusuubidde okuba nti kutandika kusaawa nga 12. Wajja kusooka kubaawo ka cocktail wabweru wano mpolampola, abantu beetegeketegeke babeere mu muutu ey'okuyingira, then oluvannyuma tulyoke tuyingire munda. Mperekeddwako ba legends bannange abagabamanyi ba Ebons. Ebons yatandika kuva mu 77 n'olwekyo emyaka 8 emisoyo eri. Kati mperekeddwako ne Afrigo Band, oyo gimanyi nayo yava wala. Mperekeddwako Ragadi, omuyimbi oyo mumanyi. Tuperekeddwako Chance na Rubega. Mperekeddwako omuvubuka Navio, naye naye omanya abeera on and off, naye naye wakwata alina byakwasaganya bingi nnyo. Mperekeddwako Chameleon himself, the number 1 waffe wa Uganda, naye waali. Mperekeddwako abaana abakola abateeka Uganda ku ntikko, kwegamba naye eyo mu buto abato, kubanga nina okubaleeta kubanga be bagenda okutusikira bwe tuba tusiseemu bwe tuti be bayingirawo. So n'olwekyo abaana abo abateeka Uganda ku ntikko, Esther ne Ezekiel nabo bagenda kubeerawo. Then tulina Hajat Sophia Nantongo, naye she was once actress, singer of the year mu Uganda wano mu Pama Awards. So n'olwekyo naye tujja kubeerayo n'abalala abamu bayinza kubanga tebaliyo, naye ate omukolo gujja kubanga wakitiibwa kubanga mu ngeri endala, kubanga twebaza Katonda. Pastor Mugembe yagenda okugusabira
ate alyoka ayimba n'okuyimba yagenda okubublessinga so nolwekyo kijja kuba kyamaanyi wano ku theatre La Bonita nkowoola abantu bonna nandyagadde bajje basanyuke nange wanga mbalaba mukube eyo ne balaga omukwano omuyitirivu ennyo I think nja kusanyuka nnyo bwe naabalaba nga ntunulako nti mbalaba mu audience bannange mujje munkabyeko ku amaziga ag'essanyu mbakowoola mujje munkabyeko naye amaziga ag'essanyu nja kusanyuka nnyo okubeera nabo bonna kwegamba nze ndeese abantu bonna bembadde nabo bembadde ntambula nabo kati mwe mujje Julia Ndawuda ajja kubaawo bagambye nti bajja kubeerawo kakati kwegamba tujja kulaba bulabi abamu bali babadde bweru bano batandise okujja so batuuka butuusi so nabo mbasuubira nze nsuubira ba Ebons bonna n'abakadde bonna bagenda kubeerawo kyo bakinkakasizza so n'olwekyo kati mwe mujje mutuule butuuzi mulabe ekyamaanyi ekigenda okubeerawo waliyo ku stage n'abalala bakulabiddeko waliwo baminisita waliwo abantu abanene ab'ebitiibwa ddala ng'ate nsuubira okuba nti mikwano gyo tusubireyo ku bantu abagundivu mu ggwanga okujja okubawo ku show tugenda kusuubira abantu bangi nnyo mukama mwebaza olw'okunteeka mu industry eno ate nenebaza mukama olw'okumpa favor nti nfunye emikwano mingi nnyo nga bw'okyogedde bulungi nnyo bangi nnyo bensanga ku mikolo bensanga ku bonna nga bagamba nti gwebali kuzanya ekintu mbebaza mwenna aba media nti munnanze nebaza nnyo mwebale nnyo munnanze era abantu bangi nnyo bategedde kati nze nsuubira busuubizi ababa bawulidde abaana ababakwatiddwako bagenda kujja manyi they are part of my fan base naye era manyi nti webanaaba bagize nga time bagifunye bajja kujja bakole ki babeewo nze nkowoola buli muntu yenna my fan base cuts across from A class the middle class abaana abato and so on. So I am inviting everyone, every Ugandan, oba omuntu, every fan of mine, and ayinza okubanga eri aba Nigeria abaali bandabyeko ne bagamba ne appreciate na kyenkola. So I'm inviting every fan of mine, no matter what class you are in, okujja on this function tusanyukire wamu celebrating 33 years of my being. Omuntu waliwo gwenseseza nengamba nti come and celebrate my 33 years of being a nuisance. Because you know sometimes acting you become a funny clown or something like that. But I've spent the 33 years and that I'm living away. Okay. So, like after this show, a screen night, student ogenda kusigala ocha performing on stage over nga was celebrating that 33 years ogenda retiring up on the stage. That's a very good question. Yes. No, kati omanyi kyangu nnyo okuwumula ekintu nga kyewasomera kati anasomera mu accounts naye I can retire banga nakisomera saazaalibwa nakyo naye kizibu nnyo okuleka ekintu kyewazaalibwa nakyo talent beera nayo era wotuuka mu ggulu Katonda yajja kubuuza nti nakuwa ekitone kino ate lwaki wakivaako n'olyokoga so talent kirungi n'ogenda nayo n'oddayo nayo muki bagamba mu ttaka oba wherever naye n'ofa nayo. People like will give us an example kati Schwarzenegger naye yatuuka ekiseera okay n'agenda mu bya politics n'agira ki but still akantu kaleera kamusika n'addayo okera mu acting era mumulaba era films era yes kati ate yakomeddeyo ddala kwegamba still kakusika kubanga it is right wazaalibwa ne talent it is good ofe nayo ng'obadde ogikozesa so sebo nja kubanga nkyazanya era nja kubanga nkyali active okutuusa
wendigamba nti kati kansikemuko Skinny okuva BBS final roundabout. Dr. Bosa, yes sir. Kitwagala okumanya emyaka 33 gyo celebrating the stage. Yes sir. Abawagizi baffe bandyetaaze okumanya kyanjawulo ki kyogenda okuteekawo lunaku olwo nga 5 ekigenda okwawukana ne screen nights zetubuze having Club Bonita. Bingi naye lwakuba nti wenna atandika okubigenda nga mbitotola nja kubisaabulula. Nze kyempromisinga abantu nti ngenda kubawa creativity yange gwenkyensobola kyekindi ku mutima okubeebaza ate n'okubasanyusa. So nolwekyo bijja kubeerawo bingi naye bwenagenda nga mbitotola nja kubisaabulula, saagala kubisaabulula. So mbakubiriza bakole ki bajje olwo nga 5 gundi ordinary mitwalo 3, VIP mitwalo 5 and ate ne table mitwalo 5. Posi kyenyiza okugamba nti nebaza era Katonda nti kati nafuuka recently. I think I'm a fresh Rotarian. I think 2 months old. And nayingira family ateyo yaba Rotary, which is also very interesting. And I know they're always together, they're always by me. So no Rachel mbakowola nabo mujemu wagire your very own nga akole ekintu kino kubanga era akatono era kanabaamuko nja kutoolako ntekeko mu our Rotary fund bag. Ekibuzo kyange kiri nti olunaku luli waliwo screen night yaliwo emabegako waneno wenyini waliwo screen night yaliwo n'osinkana omugagga gwe bayita Doni Nassa n'omugamba adde akusaleko bubi nnyo wano wakonfaminze naye oba tetumusuubirayo. Nze kyenakoze mpise buli muntu yenna omusenga omugenyi omukulu namugamba nti sebugundi yange gyeri samuyitanga omugenyi omukulu namugamba nti gundi yange gyeri. So the only difference there nti ye namuyita mu advance nga sinaba kutandika kuyita bantu naye kati ye namuyita mu advance nsaba busabi asobole okufunayo ka time asobole okujja. Sigeze badde tonaddayo sigeze badde tonaddayo namuweereza gundi namuweereza invitation luli nakikola mu bugambo naye kati nagenze nempayo invitation naye munange buli omu aba alina program ze simanyi naye nga bwokyogedde nsaba busabi waba asobodde yandize naye naabeerawo kuki olwo lunaku. Yes, nja kusanyuka nnyo nga waali naye bakifune mu gundi nkyamu. Jingo yagenda mu live. Jingo ewaabwe musika yasikira taata we kiraba. So for a very long time emirimu gyaffe gino gyetukola tegikuwa time kutandika kubeera kukolako some private domestic work gyehandolinga. So wofunamu ka leave osobola okuhandolinga ko ku bintu ebyo kati nga ye alina responsibility ndo yasikira taata we yasikira ne that means nti nejjajjaawo wawe yabasikiriye yasika. So kati aba alina time naye he can come basically for that particular gundi kubanga awonyiza okubanga but then akyali mu leave. So nebintu byayo ne suubira kubanga kati you've always seen nti our shows are not always the same. Buli wetugenda buli twetakako Ebons twetakako show tulina ekipya kyetuba twongeddeko ate tutera okutambula almost annually nti buli wetutambula ate netulabayo oyinza okulowooza nti ndi kuto ate nolabayo ate ekipya ate netukimportinga netukireeta netukiteekawo. So as the world is moving, as .com is growing, now we are moving with the trend. We are moving with the trend. So katusabe I mean in 5 years I know we are going to be up there. Osanga tunaba katutuzanyira mbire. Okay, tugena kyusaako light tuji era tubulire yali azanya ngani oyo atajja twagala okuwa ekifaananyi ajjukire
Well, thank you so much though. Kati ngawe babagambye Ramla Chomhendo nalizanya parts nyingi, lots of characters. Nalizanya Maureen, nazanya kongo msirikale Bridget, nazanya characters nyingi in the Ebonies. Ate nezanya kone ku MTV nazanya ku Tricksters. So nayenga there is a Mbadembera London and Canada. So but apparently now I resign in Canada kubanga London Mbadde nsomera okusomesa. So nga mbadde njagala nnyo okwogera ku kintu ky'oli omukyala kye yabuziza nti nawulira omuntu yavaamu something like that. Abantu bava mu Ebonies, they just go nga balina bye bagenza okukola, then they come back. So kati nti fenna tugenda oluusi nga tulina bye tulina okumaliriza, then we come back and then we continue from there okitegeera. So kati tukomawo era when Dr. Bossa, when I was in show and screen night and all that, I had to honor his invitation. I have to be there. Era ninyo ngula ticket najigula actually dad nyo uyangamba nejigula ningamba I have to be there. Era nezija sobola okubeerawo ku show ye. Such that nange ngenda kubeera ku stage era ngenda kudda, it's like a comeback show. So nange ngenda kudda mbere kuno nkulu ono nga nange nga nzanya kusaidia kubanga I really enjoyed it and I felt so proud and I'm still feeling so proud nti ngenda kubeera ku stage na n'omukulu Dr. Bossa kubanga yali inspiring so many people and twali tumwagala nnyo ye mutuge twali tugamba wow njagala kusanya nga Dr. Bossa, like how can he even do it. So kati kwegamba ye muntu all the time aba bongo we later kali like muba mu acting I think no sakano ke kajo kwera better than that. Kwegamba ali so creative. So kwegamba abantu nga bano you have to be there like okumubeera ko all the time. Now obeere ko necho yiga in life. So apparently right now nze nkola in Canada right now. So atenyina n'abaana, I have a family but asazaona sijambere ko Dr. Botta's ani atajagala. Please. But thank you so much. Today, Badem Ebons for the last from when I was still in my 6th vacation for so many years, more than 15 years. Sam yomukubantu benganziza mu Ebons. Benjagala ennyo, and I love the Ebons. Twina motto mu Ebons, once an ebony, always an ebony. Always an ebony. So because there's so many stage productions, never Ebons bonna, especially him. Kati nengenda nenzala y'abaana batano. I have 5 children. Good job. Actually nina kawere naye kino fena kikomezaawo naye ate siddayo kati mukuzaala ngenda kupozinga muko to come back on stage because it's my first love and I enjoy it and I'd love to be part of Sam's 33 years celebration on stage. Chatudde tukomawo. My Dr. Bossa Twitter sweetheart. And I love being on stage, so I'm ambassador to be on stage. Okay. nange bwe nawulidde nemba yesse muto olunaku lukulu nnyo nasirias nodrambi lunaku lukulu wadde yampita mukama we naye nze muyita mukama wange nti kikulu nnyo bambi tugenda mubeererawo ffe bangi abingi tumuyigiddeko ebintu bingi tumulabyeko ebintu bingi saidi ye ng'omuntu ne saidi ye ku stage so kiba kya buli az'amaanyi nze obutamubeererawo nga yanyaniriza obwe najja wano mu 92 yasobola okunyaniriza naye ate namusangawo bajjaddeeyo nange sagala kuwanvuya naye screenmate ya Uncle Sam muntu mulungi nonsonywe simeta Dr. Bossa meta Uncle Sam kubadde tumuyite eri
Uncle Sam omuntu mulungi alina omutima omulungi ng'omuntu ye tyatubeereddewo ffenna so naffe tulina okumubeererawo ayagaliza afa ku baana naddala abaana abapya baba bazze n'abayamba n'agamba bannaye kino mukikole bwe buti nti Uncle Sam y'omuntu atalina enemy nti atubeererawo n'agamba naye mukole kino mukole kiri bannaye n'akuyamba because nange ye yanyaniriza ye yanyamba nti yingira mu ebonzi ye yanyingiza abalemba nanyamba nambeerera osoka tubemba sibaddeewo ku show kiba kya bulyazamaanya nnyo kubanga y'omuntu ffenna nga abakyala bwe bagambye gwe twegomba okuzannyako naye gwe twegombanga okukolako naye naye kati waba tuwadde kyasa eno tulina egikosa nga nze nsaba abantu mujje kubanga mugenda kulaba bingi ebyewuunyisa bye bategese mujje muwagire Dr. Bosa mwebale nnyo mukama wange Dr. Bosa naingira Ebonies mu December kati ngono December butulimu of 2007 naye emyaka gyonna gye mbadde naye 10+ years tanyiiga tasunguwala tayomba takola ki is all news all inspiration all teaching all entertainment n'olw'ensonga eyo ensonga ya Screen Night wajjenvudde ya Dr. Bosa kikwata ku Uganda yonna era kinsanyidde okuba nti bannamule mwenawe muli wano mugambe Uganda yonna kigikwatako Uganda where are you just imagine Uganda yakuba independent 55 years omusajja yakazanyira ka 33 kweli so he's more than a legend that is big news in fact ne Trump abasobola mukubira essimu mumugaye kimukwatako abantu abo bali nyenyonyi naye ajje this is like the biggest event mu nsiike ya Katemba since independence because jawa mulaja menyereye ekya nti waliwo okuva twafuna obwetwaze oli emyaka 33 ngali ku kintu akigunda non-stop the same way better every time banange mbasaba mujje tumuwagire Dr. Bosa nze mukama wange batate nange mba musanyufu nnyo kubanga atadde mu kintu kuba ne muli nanako obulinanyi bwenti mpulira kati ne wano ngambo balukyaddi olwokuna lwa weekend mawuli in fact mwenna mawulire g'okulwokusatu ekiro mu kisomenti Uganda yonna kulwokunenkeera yakubeera kulagoniza nosinna munju w'omuntu Uganda yonna kitukakatako oba mu Uganda erimu miliyoni 4 gonna tugeetaaga wano abaana bajje abakulu bajje ate sinza okunsanyusa mujje nga mwetegesa okukaddiwa ate nga bwe mudda buto egamba it is a mixture ya balance nze eryato so come and support our boss Dr. Bosa is very humble tusibu osanga wonga yetaddeko binja is very down to earth so I think I expect kigenda kuba kinene kigenda kuba kinyufu kigenda kuba kisava mpozi nanga abanakeera abantu 500 abanasooka okujja mujja funa chance okuyingira ku muchopa yange okuyingira ku helicopter abagala okuflyinga ko si kubavuga munaye just batule mukobe kusa kufaananyi they will have to first come pay for the tickets then batwale kajansi je parking Okay, Dr. Bosa ekibuzo nzikinenyagadde okubuuza agezaako abadde kyasitogolinga okulaba nti ayinza yali aguze tiketi nga eri before ng'agenda before she's still struggling to see if she can postpone naye nga era nga walaba wabadde akoowola abantu bajje mbadde mulaba katusabe nti tiketi ye anaasobola okukipostponinga nafuna gondi okubeerawo waliwo abakyala balinga ba PC baani ababa banajja no actually nze kakati nze ngenda kubeera bubeezi ku lunaku olwo kubanga noono mbadde simusuubira nze kati I'm seeing people coming bonna kwegamba era nze abanajja nze nja kwebaza Katonda nti I don't know that so and so and so since akugamba nti so and so is coming I'm now surprised people are coming from abroad others are calling nebagaa nti tujja kubeerawo and so on so kyebaliza bwerebeza Katonda era nsaba busabi nti basobole okutuuka okusobola okusanyukira wamu